Okay, tandika butandisi tandika patu atendate Nansa Wodo Jambada Video Production Lens Media Production ebega somo kutusako filmu yaffe era bakuletedde filmu eno etandika butandisi era nga tugenda maaso etandika butandisi super group atu Masanda yetandise mulambalamba era kafero jamada akomyewo ekyali ntandikwera nga tugenda maaso Namatarani ya Nanyondo etandika butandisi eno sagadde bagikunyumirize John Peace Senyonjo ekyali ntandikwa ekitundu ekyokubiri ate nga nekigumya Esther nga ne ku mulundi guno akomye mu patu gyetandise egenda maaso Namulema Judith ekyatandika Bukenya Robert nga ne ku screen kwali ntandikwa filimu ya Spaguru Leila Hiba Kafero Jamada yalonze abazanyi ba filimu eno nagambye egenda mu Jamada videography wali eri ku basement floor ku Energy Center ekyali ntandikwa filimu egenda maaso ku Buomi Jonathan editor filimu eno atenga Kafero Jamada script editor ekyatandika butandisi Jemba Faizo Fahari supervising editor Mlekwa Farouk graphics designer Kafero Jamada yakoze ku locations atenga Namulema Judith makeup artist kakati kigumya Esther transport etandika butandisi Namatarani ya Nanyondo welfare ekyali ntandikwa Namatarani ya Nanyondo story writer atenga Mukunja George sound recordist Rani ya Nanyondo story writer atenga Mukunja George sound recordist Kafero Jamada je director filimu eno katufundikire kitundu ekisooka omwami ono bamutega akokulya ng'alina genda maaso bamufunirawo ebintu saagala merezaayo naawe nywako kyayi kumbe mukyayi mwe batadde emberebeze nywako kale nkugambye saagala ate byakunkaka omuntu aba tayagala aba tayagala oli muntu mukulu otegeera wetondeetera kusinduukirirwa mmeeme ebintu byonywesa olw'empaka kati ng'asooka abuuza ni mulamu yaaliwa kweni tannadda mbu yagenze ku interview yagenze ku interview mulamu tonolera interview kati omuntu agenda ku interview asula obusuzi saagala bintu ebyo muntu aba yajja no kubeebuka saagala omwami ono ku bukodyo kwatudde kati omukyala naba nga akoze rose amayembe baganyuganywa soka kati oluvannyuma mukazi ati kyakola nga akwata bintu nga abitegula katuba tulyawo nga yagenze ku interview bannange naye interview eno yovaako ekiro bannange baba interview zimenya naye olunaku lulamba oli mu interview nkeni oli omusajja muzibu bannange okuwa omulimu interview nga tonnawandiika mpapula mbu asooka kukyusa kugewusa n'abanga akyusa oba ki interview ki omuli boss ogewusa omukozi asaba omulimu mulimu ki gwe gwasaba efirimu eno ekyatandika butandisi kyekitundu ekyokubiri awule ne kamunguluzi amuluma najjayo akambe ova luddawa ono nayingirawo naye gwe owootula muli otulebako amatu otuyita mbuzi interview yabwa gyogendako nolyoka olwayo bwoti omwami neyeekalamula ssebo yitawo mangu eri kumba ono abadde amugiddeyo ekisa amusala amatu omwami nayingirawo nga nnyinimu era nakambuwala nnyo naye bannange maama yampa omwana ono omulabirire omwana bino byatandise okukola tebindeetera obuzibu omwana ali mu kubeyuka bubeyusa alinga aki nanti era byebyo kulwokuba obuvunanyizibwa bwakubula ewaka wano naawe kennyini toyina mulimu omwana wabandi atandise okwononeka oli awo osongola mutwe okulinga gundi omwana ayononeka bwononesa otunula
omwami ono bino byonna byagenda maaso n'okwekaza yali mukwonoona mulamu we. Efirimu egenda maaso ate nga tukyatandika ntandike. Nagambye okuva mu Emi's Production natenga bulijjo. Nagambye bina Uganda bino tebikubwamu kopi naye osobola okusuubula n'olayiko okuba ni otunda. Okusuubula n'okutunda otunde ne kopi tokubamu. Omukyala yeewuunya. Omusango kyokka ng'ono eyeekalakaasa ye kennyini yakulembera mu byokulekani omwana ono amubeyusa. Oli omwami taseka Masanda. Kaakati nno oluvannyuma ekyatandika waliwo omwana w'omuntu nagamba Namulema Judith oligina nemuze Namulema Judith ali ku simu nakuzina alina omusajja gwayagala okukamala obukamazi aba ali awo mukulu n'atuuka ennaku zino takyakola bizinesi ayinaemu ya bwenzi yagaseeko ne mulamu we mukuba n'ompulira nkoye waka wampa obuzibu kaakati ewaka obuzibu bwafuna mbweno jajja naawumula ono yamuwumuza emuwumuza mwoyo bamukubya puleesa nze nampulira feesi yeekapye simanyi na kumanya kyendiko Mukama Katonda kizibu ekiri ewaka abantu bamalako bumazi mirembe. Leero ne ngamba singa kisoboka abantu bano ne banviira kuba kati mpulira nembeera nawe ekyo kyane badde kikola kati nga mugamba ntoyomba ng'asooka amuwaka juice ngoyini okawulira aya awulira mukwawo kamala egenda maaso ate ng'ekyatandika butandisi kadi nga mugambo oyo juice watampeko simwagala alina juice gwayagala omulala tugenda tulaba omugga kakati ono aliyo naayita Anet ayita Anet muganda we njagala olabe babadde bamusse kati ebiseera bisinga omanya ebintu byokka okulabika ndi okambuwalira omuntu kiyinza obutamukola ki obutamugunjula okuba tekuba kugunjula kali ng'asooka amutegeeza naye mwana wa maama wange lwaki ogenda maaso n'okulabika ni weeyisa obubi obwenkanidde awo kani nga nakuleeta kuleka ni obaako ebintu byotereza ewaka kuba ondaba nzitowa yazitowa kani nga mugamba siganye ni omulimu olina ogunoonya naye mulimu gwaba gwogenda n'onoonya n'ovaayo kiro nze ate oba gye nnoonya omulimu oli akukyusa wenna n'akukyusa naawe akwetegereza buli wamu naaba ng'alumba kyetegereza Masanda ajja kugoba akuzze mu kyalo. Efirimu egenda maaso ono bawa amanyi mukambo kamala njagala olabe. Agobe kubanga nkyayagala ompeereze. Kali nga mugambo ino kyusa mu mbeera zo saagala mwami atabuke atuuke okugoba wano ate bw'anaakugoba nze ani anannyambako kuba nange ndi mukwowu. Masanda mukambwe bamutya kali kumbe Masanda alina ayina kipoloti kyali mu kulambula ayina kipoloti kyekipya buli lunaku baba balina okisimbamu empwanyi ye Kafeero Jamada original names alo zibizaayo obudde kwolwo yasulayo busuzi ehono omukyala kakati ono aba ali wano ategekera omwami kumbe ogenda okwetegereza omukyala ono sebo wansula n'ogenda kati mbu weekomezaawo
ono yali muka musajja kati ng'amugamba genda gye wagenda ofuluma onviire Queen n'agamba va wano sirina mugaso gwe nkufuna mu musajja gwe Queen ate nkomyewo ewange oŋŋaana kati ate ono yaani kyekiri wano wuuyo mbuuze the invader ye mwami ani omukyalo ono yali mufumbo bawe nga be bana bakola safari sebo va mu nyumba yange rabo mwenzi Masanda nakalambira otumalako emirembe mutuyingirira mmwe mwani mulaba olukooti alinga yambadde olubugo Queen omanyinyini wano saagala kumanyira ojja mu nyumba yange Masanda neyeekaza ennyumba gyayombera gwe musajja gwe Queen wano wawo wange bwe waba wawo lwaki sigwe yasuze mu kisenge wano wange saagala nkumanyula obulevu obutannawera yita woyise ng'ojja nkukuba nti gwe okubenze wano wange ogenda okwetegereza teyamugamba nti alina omusajja saba wano nze mbadde nsasulawo eno ennyumba epangisibwa era Katonda watu ebintu byonoonese fuluma ove mu nnyumba yange n'omukazi neyekyanga Masanda gwayagala ennyo era n'akwata ono yali bbaawe mbu yamulekawo emyezi mingi n'amugoba kati ne Masanda kyeyakola kwe kwambala ave wano omukazi bwe yali amuleta teyamugamba nti ayinayo omusajja omulala kaakati nanjera akuba njagala olabe Masanda obusungu ne bumukwata omanyi okusula mu buliri bu Masanda kati omukyala akuba abuuza bbaawe gye yasuze Masanda teyasuze waka nze muganda we byo bye yakoze n'aludde obusunga siyinza kudda kawulira Masanda bwe yeekwasa mbu yanyiize nnyo kuba mulamu yamunyiizizze byatambula simanyi agenda ku interview anoonya omulimu n'atadda yawulidde nga ayagala mmutuga kati okwewala okutuga omuntu n'asula ebweru era we twogerera asitamye kabalaza ku mulirwano Masanda akamala obusungu bunzigweko nkomewo wulira omwenzi kati ono nassaamu obugoyi kati ng'asooka mbuuza neti kiki yeke ngumya Esther original names nzirayo ku interview teyawedde interview bagikolera mu interviews jo babadde mu koota we kadi bagenda mu afu olwaleero ngene bannange mwana gwe byonna benadde nkubulira jo byakuyise ku mutwe agenda ku interview enaggunzeemu obugoye oyina okwambala bw'otya anti munnange abagagga bw'otabambalira interview eyinza okukulema kadi nga muganenze ndi muntu mukulu tonneeraliikirira era nsobola okwezza engeri gye neetwala olumbe dati ndi sirina kudda leeti daba bwaggunze ngenze ku interview baba ngenze ku interview ngweni nayo n'omwana maama yamuzaala ne tudda ewa Masanda yayambalirawo wabula ebintu by'ensi bizibu bala agenze munange tewabala amaze n'akita ndi wano bulijjo nambula poloti kumbe poloti eri manya ga muntu mulala nagenda maaso yeetonda munange sikufumbidde nakufumbira kyanki kalinga ulira kati omukyalo ono ng'agamba nenzo oyo omusajja neesibako era omusajja gwate omusajja kale era nali ntomedde yali accident omwagala naye yagenda naye ataaca neesibako yannange Masanda neyeefula atalumiddwamu wadde n'akamu kino kituwa ekyokuyiga nti buli mukazi gw'osanga mu nnyumba enyirira nga sigwe wagimufunira kimanye nti waliwo yagimufunira
saba nnyo wakomera baleme kuba wa butayimbwa oba wa nnyondo mubamu ab'obubazzi. Masanda yayombanga ennyumba yagipangisa. Ennyumba omukazi zina apartment ezajja. Tunulira. Agenda ku mulimu. Era yasiibula abenga agenda ku mulimu. Nja kuba nkulaba. Naye ng'omukwano gulabikanga oguyiseemu ettaka bw'aba sukaali. Nze nandiwo. Oli namugalira ebweru. Leka genkugulire. Tokimanyi nti omukyala yaggulira omwami? Leka nzigulire emikisa. Yangu obudde bugenda nti. Omulundi gwo gwasososula ebwenu. Kakati munnange oluvannyuma ennyo tulabe yagenze ku interview. Kati yagenze ku interview ali wanaapo ye. Kati tuba tuli awo ng'omukulu ayingirawo. Ono omwami alina amaanyi. Kwegamba yazaalibwanga kirimaanyi. Abasajja ennaku za leero okuba n'abakazi abasatu baaba. Oteekeddwa okuba nti tolina kamunguluze. Tokimanyi. Singa mbadde nkimanyi. Kati amubuuza ki ekimuleese. Nkimyeko. Kali nga mugamba nze kulaba akalagaane. Wakubye. Nga eggulo wankubye ng'akuba omubbi. Yabadde ng'akuba eribbiri obusimu. Musajja gwe bye waŋŋamba mbu onjagala. Mwana ofula ekitabo. Naye ssabo n'otabuka bwenna n'otabuka n'obeera ng'ekiki. Kwina Yaneti. Ekyo kyonna. N'agamba nikyo kikyadde kirina okukolebwa. Angela. Engeri Angela gye yaddagize ng'atabuse n'adde nina okukiraga nti nkukuba okulaga nti wonna mukakasa tewali kiri wakati waffe. Yabadde binafu. Ekyo kye kibadde kisi. Kati yabadde alina okulaga ensonga nti okujja kwa mulamu wali ono si yakyagala ennyo. Aleme kulayikani amubuusabuusa kuba omuntu obe wako omuwolereza. Oli ayinza okulowooza ni waliwo engeri. Aneti. Gira naawe. Nkugamba oli eno owanise buggulu. Kiki kyoyagala? Nze siina ki. Oba wankyaye mbulira. Kati nga mugamba mbulira oba wankyaye ngende netterumu n'ekyo nakyo nkimanye kuba omuntu okunkyawa nze siina bulamu. Abalala bankyawe naye Aneti ŋŋaanyi. Aneti yo waakasagazi. Kati kaki ekituuse? Kakasa ntodda. Kati nga mugabo oba onjagala. Saagala oddemu kumbonereza. Sigenda kuddamu. Sigenda kuddamu kyo. Ekyo kyo ngenda kwagala. Ekyokuba nkisazizaamu. Ye kafeero Jamaada. Banange webale kunsonyiwa. N'amusonyiwa ate Aneti engeri gy'alimu akasagazi. Otali oba. Kati ngono naye amugamba nti okimanyi gwe embeera ya bulamu bwange. Buli kimu kibeera kirungi nga bw'oli. Abuuza entula obugenyi. Kati nga mugamba onoosobola okuba ng'olima. Manye jagirizi. Ngeni kulima siina buzibu. Kankubuli. Nkumbi alina ya tulakita. Abantu abasawo beepanga mbu balonga. Kati nga mugamba olaba. Naawe teri musaali tulongosa. Teri ayinza twawula. N'abasawo abayawula ebizimba ku bantu. Kitwale ndigo oli kizimba kitono nze kizimba ekinene era tewali agenda tujjanjaba. Ffe ebizimba twatondebwa kubaawo gwe nange tuli bizimba. N'abasawo baba beepanga tujjanjaba batujjewo. Ffe tetubula. Wegawa mayute ffe tetuwona. Aliyo. Tugenda mu maaso. Masanda. Nja kwagala. Baagalana. Gwera naye. Kati binane tibyayagala. Kwagala nganze bwe ngenda okwagala. Kali nga mugamba ekyamazima laavu yo ngiina ky'oba olina okola mpa eyiyo. Ano sigwa kwa. Laavu weeri. Kwagala kwe nabadde njagala. Kaakati oluvannyuma ono omwami baamugobye. Kali waliwo yamusinkana. Zeeko. Kati nga mugamba obuliridde kweni bwe kiri. Nina emirimu gye mbaddeko emitongole. Kakati olwani avunaanyizibwa ku nnyumba ze? Nze avunaanyizibwa ku bintu binaanyindike. Fine. Kakati njagala kutegeeza. Waliwo ensonga eziriwo. Okuva lwe yabula. N'agamba nti ennyumba yammwe mbadde nga ngipangisa. Era mbadde nze kusasula myezi ena gye maze nga siriiwo. Naye essaawa eno ekintu kye nsanze kimazeeko amaanyi. Kiki ate? Musanze n'omusajja mu nnyumba yange. Asaza w'ennyumba aleme kuddamu gisasula. Okunkuba masasi. N'agamba omukazi ono nga muzibu.
musajja atuyayambadde kooti eno agejjegejjemu naye asanzeyo kanyama oli Masanda akanga tebaddamu waakanga teri akakanga munange sirina gakubwa mukazi yesasulira ennyumba kasitaba nga yatuuka n'okwagala okuwasizaamu abasajja abalala ekyo sijja kirinda era musajja yonna akwate ku baave wano njagala olabe kaakali nono omukyala ali eno yalisi ali alina mukwano gwe kati ng'agamba niyafuna omusajja bannange takyali kuba n'abasafaari emirembe gyawulira mbw alinga kitengejja ku mazzi ku musajja omupya gwe yafuna sooka olindeko aba akyawaanira munne agenda okwetegereza ono si Masanda, this is super guru. Masanda mu Luganda, mu Luzungu aba super guru maama. Kati ate Masanda abadde yakamuwaana sooka ompereza ensawo yange tagiraba kuba agimanyi n'agwa kava wulira ekyo kyalinga atudde ku sigiri y'ebbaati aleese Masanda aleese akafo kano kasanyukirwamu abeerawo n'ebifo ebiwummulirwamu oleeta muno ne muwummulamu efirimu egenda maaso wulira twagala luumu kazooba luumu teba yakusiiga jutekisi luumu kuba ngoma tuwe ya longo meka asasudde longo kuno sikuzirisa muntu omukazi najja Masanda ali mu kusasula longo luutu omukazi n'alyoka asembera nga muswakivu zimpe tebajja gigendamu waliwo n'obulaga VIP n'alyoka ayingira wa ate ono kiki ono yani nyini oli eno ate gwe gwani Masanda yeekaza tosembereranga omusajja gwe bayita Masanda musajja gwe mpulira nkwasiza kamunguluze Masanda ogwe gundi oli wawa do I know you najje oluzungu sebo kiki tomanyi yes ono ali ku kimu Yesu Jesus oyo yani mubulire erinnya lyange tosiriwala mulimu abakazi abakubi onkuba nkwongera yogera erinnya lyange tomanyi negaana buli kaseera woza ogenza mu meeting kumbe oli eno oli mu ku meeting kati eno teba meeting lekano njaka kuba gwe takuba muno ngenda kukucapa mpaka bonoyoge onerabidde bwe mutwe egaana ngenda kukuba empinga nebbere teri naggwa libadde lisowose ngenda kukuba ono ali ku kimu Jesus olaba ebintu ebimu ebireeta obuzibu kale oyita otya Yesu mu nsonga z'obwenzi tunulira firimu gwe naawe tokwatamu no mataayi aneti tewasuza oluyi firimu yino bagiyita Masanda super guru abakazi balamu gwe tomala gagira gwe sikumanyi amwegaana kubanga wamajja tugende bebi togenda ono muzibu alisi lwaki ozanyira kooti yange wewe ozanyira kooti yange ogizanyirako ngani sikumanyi Madam, I knowing you why don't you leave me alone? Njagala mugambe nti omanyi. Ni mugambe. Nja kwongera. Ni mugambe deki. Ni mugambe. Tunulira. Don't spoil my day. Twende na lunaku lwange. Leta makoti. Mu bakazi nagamba abakazi balimu ebika mulimu embalangu mugambe nti omanyi nembamu entalamule nembamu nakapanka nakawanga labe tabu kati mukazi gwe obutamanya linnya ly'omusango tondabangako musiriwala wano nabadde nkulwanira nga nkula gwe sikulabangako mukazi gwendeka y'omusango tondabangako musiriwala wano nabadde nkulwanira nga nkula gwe sikulabangako mukazi gwendeka
egenda mu maaso. Wanji nnyabo Kati tugenda okuddako ewa maama. Maama Angela. Oyagala Aneti? Aneti yagenda ewa mukulu w'e Kampala. Ennyabo ate yagenda okubeererayo ddala. Ennyabo Laba. kale webale. Njagala olabe firimu. Kati ono yakuba essimu ng'akaaba kati akubira eyalibba. Ngoini baby. Ngoini baby nyagala kulaba ndi baby I'm sorry this guy was muyaye. I didn't know that he's muyaye. Kyokka bambi. Mufule kitakasa. Please tungombe kubangi kubanga. Kweke nyiri wangu. Nonsindikiriza ng'asindika ekyonsinga. N'ovumira ndi mu maaso ga bba. Ate kakati onjagaza ki? Yakitegedde Masanda. Ngeni baby bambi I'm sorry. Ngeni baby kati wenini mubanga wala ninga mpungu baby bontanjagwa. Ngeni mkwano mukwano. Wangambye olina bakanyama dada badesanga. It was just a joke actually. Mkwano. Ngeni mkwano bami tonchawa kyokka banno tobakyawa. Tobakyawa bambi. Sweet. Firimu egenda maaso. Bagiyita Super Group 2. Nagambe natenga bulijjo zigenze mu Jamada Videography Energy Center shop number B22. Egenda maaso. Kaakati nno kino kye bayita okukola loosa amagenda n'amadda. Naye nseeta abusa ate tewakyali mukazi mubi kuba bonna bayiga okwesiiga ebizigo. Okolamu ensobi oli naafuna ate kuga buli kimu kati abakazi beetegeka baleba naddanga mulala. Ne tugenda kuno yagenza okunoonya interview. Yakoma bimusobedde. Bulijjo kipoloti akitwala ne bakipima leero abapunta babaguddemu. Yekengumya Esther akomyewo eka. Firimu kakati mukyala ng'avaayo. Ngoini kiki? Ebintu bigenze bitya interview. Omulimu genze gutya? Omanyi okutuuka wali eri mulayini nga gwoddako wali. Wulira. Saabuyise gwoddako. Kakati mbu boss abadde amuyise ngadda ku interview. Mb'olukazi ne luva eri ne lutabukira omugagga. Ne boss naye n'awulira obusungu. Era boss n'atambula n'agenda nga ffenna kati olukazi oba luvuddewa ne lutabuka. Mazima nze mbadde nzirayo ku interview. Babadde bagenda kubatula bugoma. Sigenda kuddamu kudda ku interview. Oba mbeererawo nga sirina mulimu. Kambeererewo. Ebiseera ebisinga abantu mbigambo boogera baba beewaabira olw'ebikolobero byabwe naye lwakuba gwe baba bagamba naye taba Katonda batasobola kumanya. Ava mu interview lusaza awulira ennaku. Mulimu abakazi ku nsi nga baatondebwayo olunaku atafunye musajja awulira bubi afazaali alekayo okulya. Kati ono kyawulira. Nnaku za interview maama. Katuba tuli awo ng'omukulu akomyewo. Kakati nno nekino kiwe komawo asunguwadde. Munyumya biki? Munyumya biki? Ova kutawuka. Akulidde gy'ava. Ne naawe lwaki ovuma mulamuwo? Oli yafunye dda stress ze gyagenza omulimu tafunye. Anti lwaki era mubuuza gy'ava? Lwaki omuli bubi munno? Masanda mugezi akalamalawo bono alina byayogedde nga abibuulira oli. Mugezi Masanda. Egenda mu maaso. Ye omukyala amanyi yakola loosi kuba bba tebakyakwataganirako ddala.
kati nga mbuuza tolina ku nsonyi mweni nsonyi ziriwa mweni kanviire ekyetere kati olaba byebyo byesaagala ate saagala ogambe nti omwana oyo mutulugunya oba mutuntuza owulira naye saagala tube nga tuba n'ebizibu omwana tulina omugambako kati gyatambulira eyo tetumanya bizibu biki bimutuukaka ayinza n'okufunira eyo ebizibu nga tetumanye njagala olabe nze kyenjagala abeere nti abeere n'empisa sikyasobola kukkiriziganya na mpisa gy'omuyisaamu juzi wagenda munanula mimo waneeno katogiyuza ebizibu kale gwe muwolereze nnyo oba omumanyi nnyo kuba badde olina okukwata mulamu olowooza mukulu nnyo mumanyeko kyomumanyako nange mumanyeko kyemumanyako saagala mumanya birala byakola obimanyi saagala bimanya laba okwekyangamula tugenda maaso jemusinga jja zekirina kikoze kutaasa oli omusajja nze olaba nze omusajja oli simwagala naye abadde alina ebintu byanyambako nga toliiwo kati okwekyangirako nabadde saagala mulwane kuba ogusajja gwali gw'amagye gwandikusse tonsiruwaza wandaze omusajja gwe wandaze sebo munange ye kanyama nondagandiye buli kimu era ffe tetulina makulu munange bambi ni mami jemusi gwe sigala n'omusajja wo gw'owulira nti gw'owuliramu emirembe lengera bambi tewandindese mukwano jemusi neyekyanga awulira obusungu yakoze loosi abakazi mujja kukola nnyo loosi nga temumanye kakati omwami ono Masanda kati akimanyi mu nju waliwo ekitateredde akimanyi mu nju waliwo ekitali kituufu kaki yakola ng'asooba Masanda izisooba bw'asooba mu nnyumba omukazi ng'amulesse egenda mu maaso firimu bagiyita supagulu Masanda efirimu eno egenda mu maaso bagiyita supagulu tulaba kitundu kyayo ekyokubiri egitero ekubawo nazaawo n'atandika okusooba azizaawo n'asooba egenda mu maaso njagala olabe kaakati laba bw'ayitamu n'alyoka ajja mu kisenge awali mulamu we kebakanga akali ku ndogoyi kaddira piro manya abakazi balina obuze n'alyoka ayingirawo efirimu gye bayita supagulu n'alyoka akwata ku mwanjo uno ogendo aweweetereza obadde oti genda naye naawe ekintu kino lwakyugira Masanda kati olaba Masanda sebo obulimba bw'oyitiriza ebyo olina omukazi omulala oli neera nabulira byekintu nga mpulira bubi nange nekinyiga namunyonyoza biki ebinyonyoza mpita bwana muto mu bwenzi bwo obutatuula obwo obwenzi obukujjudde nze ne Angela tetukumanyi wulira
amulangidde oba ye ne Angela tebasobola mumaliriza nezija ku interview sebo tegese waka wange yena nga muyitirivu mulesi nolyokoleta ekikazi nekimulinnyamu eggere nena nekimusaasanya waka bamusaasanyiza kuviramu awo yawulidde ennaku kati ekyo kiveeko nze wendi ndi mulamba siri mutooleko yenze akwagala era yenze nzuuno genda maaso n'olekaana wenna nogira bintu oli nakyakyaliza kintu nange mpulira nga nkyampisiza si bulungi bulidde kati nga mugamba fuluma kati ngenderaawo leka naawe oli muntu mukulu ngenda oli ajja kuwulira oba bajja wawulira n'awulira sigwabirese lwaki nkugambanga nga towulira efirimu egenda mu maaso kati njagala awulire ajje munyonyole kyolina abakazi abalala ebbali ate sigenda kitabuse kitabuse kati okimanye ojja mugamba oyononera avu oba yononeke kuba nange bwenkulaga avu yange tofaayo mukazi buli kaseera mbeera neliddawo naawe paako takwata kugenderi nekitaama kati Angela yeebase Angela gye yeebase kumbe aba asika yasika bulangiti ebadde yetuddeko akasipule ne kagwa n'azuukuka kali agenda okwetegereza Masanda is not here. Where is Masanda? He did not attend the bedroom. Why is he absent? Where is the Masanda? Najja yenna mata Rania na Nyondo original names. Efirimu egenda maaso kadi anonye omwami nga tamulaba omutima gwamukubira omutima ne gumukubira efirimu yaffe egenda maaso njagala olabe njagala olabe anonya omwami ne mudira tamulaba kifo kimu kyatanakebera kyekisenge kya Anet kumbe omwami yali eno yeegayirira mpulira bubi ne kakati omukazi Masanda naawe kale bya mirembe kyokka bano ngamba bulungi ne kati ebintu by'empaka byaki ate bangamba nkwagala basi wulira Masanda oli ku kindi gw'olabye kyekiriwo ono omwana abadde alogootana n'enzijja nga alabika alina ebyewaabwe biba mu mabeere ebyewaabwe biba sirika naawe nze mba njogera ebibadde bikuluma kati mulabi akola ki olyoka oyo weyogezemu era ononyawo otandikira ogamba nti olina kyolabye ekitabaddewo kono omwana wa maama wo olaba gwe wandibadde osaasira nina kyemusanze kimutuga ndi mumuyamba musomereddwa addemu obwandastandi omukazi yakolima waliwo ekintu kyobuzaabulizaako omuntu Masanda ne yeekaza kati okolima kyolabye tulina kyetukola nyini okolima fuluma nebweru gulabe gubeteggera ndi mukusabira oli ayina ebimutuga ate oyomba kakati olaba byolese kati nagambye gwolese obuzibu olekana bwenna olinga ddebe mu kibira oli teyanditegedde nakutegeera
kati webake kati mpitaako tewakyali ne kyetuzza oli bwakusanga okyama ku kkubo tuulira ddala mu mpitambi tereera bamugobyeyo yawulira nga mukazi otabitegeera yalaba nga tamayina kyaliko musajja afuuse ekirala efirimu egenda mu maaso akanja banzaabo va mu nyumba yange mwekubaganya wano gende wabbaawo ekitegeera nze nja kutugala kakati ebintu byongedde otaama ono buli weyeebaka aloota ye musaamutuga aloota je musaamutuga obulago bubadde bulugenza egenda maaso nyabo webale nnyo webalire ddala nakweta kumperezo nyambe ku mirimu nayo nyambe ne ku musajja kati ye saawa paakingamu ebibyo otambula onviire byononesa nkusonyiwa biki wulira tontabula nokola otya ninjagala nkuyite aha nawedde natera okuyita ate baba no kati nolaba wayasamirira tambula ogenda opakinga ebintu besanga nawuliriza amugobye sikyalina wadde akadakiika akamuwe kati akakugumiikiriza nkugambye nva mu maaso tompoleza mpozi ng'onoonyamu birala kugenda mu kyalo ng'otirika musaayi wansonyiye baba bamugobye mwana kuneesiriwalizaako kolera ddala obwenzi obw'ekisiru nnyini mu nnyumba ya muganda wo efirimu gye tulaba ye supaggulu kati aba apakira ono yamuleeta omugoba otya lwaki ogoba omwana wa maama wa Matuula tokimanyi tomanyi kimugobya kalabe tolina buyinza kati ng'amugamba nekyogoba omuntu wano nze nkikola eno enjusiya nnyo ng'amugamba ni wano wange bulungi ebigambo byewayogera nga nakaleta omwana oyo tombulira bintu bikadde naawe wulira bagenyi ba Masanda ne yeekyanga kati omugobe omwana wa nnyoko omugobe ku lw'okuba wansanze olwo bigambo ki ebinaafuluma gwewanika ku maazi gwe bakumpimako nemba ku muntu ya naye oba lwaki oba baki ebyo byali byampaka nfunye omuntu alina kyasobola okugira ate omutulugunya saagala weesiriwaze kukuba tomuza ate nze tombuzaabuzeewe okwetutunuza wano wetunuzanga twala eri naawe nja kukuba nagundi gwojja kubwa era beeramu amagezi ove ku munno mumirembe okufuluma oge kati gwe oba ogenda n'okugenda oba byebyo abali omuto omwana w'abandi omutulugunye omwana wuuna amanyi n'otuula ku ntebe n'asalako amagulu n'asuula eri mulekere mirembe era ono talina tavaawo wano bw'oba owulira okwoye gwe oba ogenda omutwe gukulinga ebizibu fuluma otulekere kati ate ngambye gwe oba ogenda otulekere n'emirembe gyaffe yanguwa tonkwatako ne kamwe nja kwegendera tonkwata ate Masanda tonkuba mwana gwa Aneti ekyo kyokoze Aneti kyonkoze gwe naleeta nga tolina nawe obeera Aneti nakujja ewaka nkulabirira Aneti onzibidde amaka genda kono genda eri oba bagabba ne bagabba gwe wansanga oba nakusanga oli nteeka otirika musa pozi onoonya kuddamu ng'olinga kataapu ofulumye omusaayi jakono kononi kale n'agenda maaso n'alaga ongobye Masanda naye nawe buli badde togezanga kukunoonya talina byagenda n'agamba mwana gw'amaziga gw'ogandeetedde gw'omuganda wange gw'onkaabiza kaaba ate bw'okaaba okaaba musaayi kaaba oba okaaba gutosobola kwaba muntu alina waaka ng'omugoba nabayo ng'omugoba oti genda
egenda mu maaso. Ono ssebo mbu yalina waaka oli talina wamma tugende kati aye tubadde twekweka kati kweni tugenda kwemayeggera ŋŋano bagenda kumala geya ŋŋano ekijja kijje. Efirimu yaffe egenda mu maaso. Yingira si wasibe. Njagala olabe Mwana wange Angela nga. kaakati no tuba tuli awo maama Ate yawulira akonkona. mwana wange otakukate butuleko. Mwana yajja asinda engoye ze yalimu ze bamugoberamu. Nkenya ate olubadde Ki mwana wange? Mama Masanda angobye. Wangi? waliwo ebintu ebyogerwa nga tosobola kikkiriza. Omuntu okugobwa Nyako ng'omuntu ne mugamba munne etambulodde ewa mama nze sigenda sobola mpisa zo. wulira Masanda nangamba ng'alagawo akoze eki. Nze mba ntambula muviire. Mbwera Yesuwani mwawukanya na aine tinze ntambule nkole ki nkomewo nobe. Tanganyiza wadde okukwata akantu kange naaka. Aneti gwenda kusindikira. wulira emboozi Emirimu. N'omusajja n'amuyambiramu. Iye. Tonda wange. oli bamusindika yambe ku mirimu n'omusajja n'amuyambira ddala. Baabano kaakati maama kyeyakola n'akubira muwala we essimu amubuuze ki ekigenda mu maaso ng'era omuntu omukulu. Kumbe Masanda leero teyakoze, ali ku kipoloti, ali ku kipoloti kya Aneti. Ngenya ate olubadde maama mbw ampita simanyi alina byagala tutuulemu. Nze sigenda genda kuba nkimanya ngamba bino bya Anje. Bya Anje. Sebo kyakimanya ali ku byanjera. Kalinga mugamba genda olabe kiki kyakugamba sawa kali ono yamugamba nigendera ddala ina kujja kuki tulabe bulungi kiki bayogera. Mwana tulizo kama tiyanjera ngatakwitidde ensonga ndala Era singa sigwe saligenda. agenda tumutegereze Egenda maaso firimu. era sigala kuvaana agenda kusigala na mulinzi gwolutugane Kali nga mugamba gwe gendayo owule kasasiro wawe gwe boogera then okyusa okomewo. Owulidde? Efirimu egenda mu maaso. Kaakati n'oluvannyuma Okay, nze kaakati kino nga kijja kisanga mutabani wa Land Road. wakanga bantu. Kati agenza otuuka ewaka basibyewo anti renti sente zimuludde osasula. Direeta. Tujja kusasula myezi ena mwami twali tumulinze ate naye twamulebe yawandudde mulira alinga Dulagoni. Ekisooka Kaakati oli omwami yagambye takyakusasulira nju emyezi egyo mingi sento era yagambye mutoddamu kuyingirayo bw'oba tosasudde. Nyumba ezebbanga mukwatemu. Kweni kale kituufu oluddeko n'olulimi olu lumu ssente kalinange sinajja mutabani wa Land Road ali ku mulimu. wedde twagala bapangisa nze ngenda kudda ku ggwe nalaba Ennyumba sebo baagala abapangisa ate nga basasula. lumu ssente Leeta ssente tujjeko kufulu oba si ekyo n'ebintu by'olinamu tojja bijjamu. Efirimu egenda mu maaso. Efirimu egenda mu maaso. Njagala olabe kati yeebuuza ekyokukola. Yayeebuuza ekyokukola nga njagala olabe kati ono yajja atina anti bamuyise. Efirimu yaffe egenda mu maaso.
Efirimu yaffe egenda maaso. Yep. Ng'ateega yemusi. Mankutomera ntya? Kati yemusi mwagala kutomera muntu. Ngolinga nsalako obusazi. Okay, hi. Fine, how are you? I'm not. James, I'm not fine. Tembera gyendi mumbi, James. I need your help. Manyi wanyigira. Manyi toli musanyufu kyendi, but please, James. Ali mukwegayirira James amusaasire. Asibidde ebintu mu nnyumba. Namunanga ebintu byonna nabikola bikyamu naye era okusobya kwaffe. Katonda aga muno musonyiwe ng'akwetondedde James lwaki weefuula nampulira zibi. Oh my God. James bansibidde ebintu ebweru James oyagala ntandike kutambula ntya James. Bambi James. James bana ekisa wayina ekisa James kyekyakunjagaza ng'olina ekisa James. Alice nkubuulire. Alice nze nakulekera emirembe. Ulida. Nebbaawo. Gwe kennyini wandaga nti oli ye musajja gwe wafuna. Omusajja akusasulira ennyumba. Kati nze nkusasulira ennyumba ku ddiiru ki? Kati ku ddiiru ki ndibbaawo kati? Wandaga omusokoleke. Ali mu byakwetonda. James ebyo nabyo ngamba bituufu naye kati mbikusasulire ku business. James, I need your help. Excuse me. Ali mu bbanga akusasulira ennyumba. James, kino kyonayogera nga nfudde. Kati mwalimu nkuba masasi. Yakanda woza ali mu bbanga. Weeyagale. Abali mu bbanga baba balya bulamu. James ne yeeyongerayo. Lave ebaawo naye esobola okukoma mu kaseera katidi. Ate omuntu bw'aba alina ekintu tamanya mugaso gwakyo. Efirimu egenda mu maaso. Ekintu Masanda kye yakoze. Ekintu Masanda kye yakoze. Otya? Efirimu egenda mu maaso. Nnyo. Era neewuunya bwewuunya kati bantu. Ono wuuno. Kakkana mu mwana wange. Yatuuka. Ekisoko omulenzi wange muleseeka. Kakati ng'agamba nze temunze mwoyo kalebule. Mbwalese eri omulenzi. Omulenzi gwayita omulenzi we mulamu we. Mugambye ki? Biki bye mwogera? Kati gwe nyawo. Naagala wulira omwana ono. Mpuliriza bulungi. Obuyinza wabufunda ddira watandika gy'okulondera mukodo nyo. Mukazi kigwayo. Wulira omwana. Onje. Abuuza nnyina ddiro yafuna obuyinza. Alyoka asalirewo mukoddomi we omukazi gw'alina okwagala ne gw'atalina kwagala. Nadda ku muganda we. N'agamba ni gwe mwotunulira omwo ng'obetegedde. Oli mu byaŋŋaŋala. Laba omwana. Kyobola abantu asinga tebakyesembereza nganda zaabwe. Kati ng'amugamba omusajja yatuuka okukulekerawo ayagala enze waliwo obuzibu. Kati tolowooza nti nze nno okusotingira ebizibu byo, noonya ebizibu ebyava obitereeze. Bwe muba temulina byakwogera. Omwana n'ayogera ng'akinambuka. Lengera bw'akula nnyina omutima era omwana ono n'akwata ekkubo ne yeeyongerayo. Maama yeewuunya saako ne Angela. Waliwo omuntu ogamba okola ekintu nga yeekwekako naye kati akikozesa futwa. Byabagwako bino bayita ebyempuna. Ebyo bayita ebyempuna. Tugenda mu maaso. Kaakati tebaalonza. Tebaalonza naaka. Kalega akasengula ennyonyi ekiro. Ne balumbirawo. Ne balumbirawo baaba. Kati kamukwasa emisango gy'ejja omusobola.
kakati bamutegeddagala ne ligaana bwe bali mutera ku kyayi n'agaana kati kulu ne bagenda mukola ekirala yaraba wurupa kazi kati bw'otambula okuva wano tubakowookya amako wonna nga bamulagirira enkola muzimbe amayembe gakyuse omwekeza obwenyi ebiseera ebirekera emisambwa gigenda kubikolako n'amugamba kati woviira no tobaako wookya amatuukiraka ebisigadde obindekere musajja mukulu wuuno kati aba ali awo eyagenza ovuma abantu ng'akomyewo nkeni mukwano kweni obedda nkulinze yamulindidde wano naye nali simanyi ne mubwenzi mubaamu omululu naye mu bwenzi mulimu omululu efirimu egenda baadde bagamba ki bali mu bisitole byabwe bali mu bisitole byabwe amajangu gwe ku interview n'amuleeta ku interview ngaini mbavumye ne bakitegeeramu omusera batumanyiira lengera masanda ataliko amufuuyira mmindi abasajja mwe muleetedde abakazi obbalogera ddala omuntu nawakutuga buli kyakola kiba kyakutuga era yabadde atula nesooka omugenzi kuwaga gompa sagala nakujjukira ebintu ebyayita ebyo balika bali mulaavu bano bavudde ku musawo bamugambye tabaako waatemera kale ng'amugamba maama nkukomezza wano jjukira bamugambye takyama ddagala lijja kukyama kadi wa maama nga bayitawo ono ng'atambula nga yeeyongerayo efirimu yaffe egenda mu maaso so nga kyetunoonya kwe kumanya ludda waawe ebiggwera tuba tuli awo yasooka n'amutunuulira olwamutunuulira alo n'amupika basi gwe mukazi gwe bebi kulikayo mukwano bana ngwe kimanyi nti okooye wekimanyi nti okooye mukwano abakazi abasajja baleetedde abakazi okuluga ngweni bebi bana ina agonda nini mayembe nga galina amaanyi how are you ngweni obedda nkusubwa mukwano obedda nkusubwa nze kimanyi ekyokoye nkimanyi onkyoma tutinamu omulabe kamulabe yabusungu yamuyitirawo bulijjo akimanyi munje mulimu ekizibu omulabe wuuno yes baby kati ate omugenyaze
mbala emu bbiri fuluma ebintu byonna gwo bitonoonedde kwenda huko sitaki maneno saagala kumtawanya yo banfunewo oguggo ye lwaki nkagamba nga kameze emputu bannankati Masanda gisaawe ebitwala eri ebipale eddogo litandise okkola wamma mukwano mulebe bwatunula Angela wange owa mukwano wamma kankuggyemu n'ebigere saagala amutadde mu layini wamma sweetheart kino omukazi kyali ayagala babe nga bamufaako naye laavu nga ya miguwa sweet baby amulina naye omukwano gunyuma nnyo nga temuliimu bireega naye oba tolina kyokkola abantu amu bwe batabaleega tebatereera kaakannoono eyasooka okukigwamu nti mu bulamu tubaako ebintu bye tubala ku bantu ne tulowooza ne bisobola okukola naye oluusi biba sibisobola. Njagala olabe omuntu alina kyakkoledde era ng'akwagaliza okuba obulungi omuntu amuvaako n'agenda ku oyo anaamuleetera ennaku naye nga buli kimu kyonna kibeerawo. Kati yali omukazi ategeereke kawuno atambula n'obugatto ne bukutuka n'atandika buwalula bitera kulabika mu baniga omuniga yakeera ku makya bano basanda b'eripanda nga tamanyi watuufu wadda naye n'asiba nga atambula mpaka obudde ne buziba naye nga atambula tamanyi na kyazzaako. Kati kino tukirengera kiri kuno omwana w'obuwala omulungi omusajja gwe yagulira ebizigo ne yeenyeriza n'amyuka n'akola olususu n'agenda n'anoonya abasajja baamusuddewo bamasanda bali be baaloze era nga ne be baali bendako abalala nabo baabatabukidde. Kati ali wano aŋaŋŋala nga nkere mu kaddiba yenna mulema Judith ensi emutabukidde tamanyi watuufu wadda tamanyi kyazzaako. Kati awulira bino tabyagala nzibyagala gumbe ono ali ku luguudo. Kati ali ku luguudo musajja amugobye ngobula ensi eno ekyuka ensi ekuba sama mu dakiika emu. Kaakano ono aba atambula nga tataayiza masanda era twala eri ebizibu obale masanda wansuula masanda nondekera ebizibu masanda nga nakuwa ssanyu nerengera nnaku gyonziriza masanda nakusigamu omutima gwange masanda namuddize kuuli. Kati nga mugamba njagala onsasulire sente ez'enju nzijemu ebintu byange nnoonye gyenzira emyezi 4. Masanda amugamba kyogamba nze nakwagalidde emyezi egiwera 4 gundi gwe beeramu. Masanda singa teyali gwe masanda wansubiza okunjagala ate masanda ennaku zino aliko ejjembe ku mutwe terimukkiriza laba bakazi balala ne gwe yayombye namuya akatono ayagala mukuba bukubi. Masanda angamba oli meeting kumbe oli mbwenzi. Masanda nsasulire ennyumba nnoonye gyenzira gwe wanvumye omusajja wange gamanyi nkulina munange oli kanyama wange nze nanke nyini nkyalina ebizibu ebyange. Masanda
sina buzibu sikwetanga. Omukazi yayagala Masanda ng'akimanya afunye agenda osasula enju. Ojja kunkuba empiizo leero sijja kusonyiwa. Okay. Kaakati sikwetanga. Gezaako katono nnyo gw'oli wampi nja kukuba ku ngufu. Angela. Olabi kompyuta mwangu. Nze omukazi wange gwe njagala ye Angela era gwe nina mukazi wange alina lubuto. Tewangamba nti tomwagala. Tewangamba nti tomwagala. Nekimutabukira. Nekimutabukira. Noleta omusajja mu nju ku machanga mwene noleta omusajja mu nju. Nekisinga gwe yajja mbuliri bwe. Nekisinga gwe yajja mu nju ye. Kati ndeka. Ani. Sirina budde. Ani atakwetaaga. Atakikuba kino ekikazi. Alice nja kukuba. Alice koti yebeyi bale bisate byakunkumula. Masanda sijja kuleka. Oli mukubero na kimwe. Wakubiddwa tankulaba. Neto nimanya nti okubiddwa gwe dda. Manyira. Ebintu bino si yangu. Simegera mazo. Yoni yajja kunkona. Akonkona wani. Ewa nyina. Akongonye ewa nyina. Akongone ewa nyina. Akonkone ewa nyina. Mama ogenda okugula nalaba ekyekango. Mama Masanda angobye nagambo ejje wano. Mama kati ate Masanda munange wabangobye wano wewa. Nawe laki wakola? Masanda nagobodde wange. Kati nze wemba bangobye. Mama namire pini. Saagala byana biwutta. Saagala byana bisirusiru. N'olunaku terunaziba ebigambo bye yamugambye. Manyira abaana nenzala abaana basirunzi. Genda kunjogezaako. Saagala kunsiruwalirako. Mwana n'omubulirira nga tategeera. Efirimu egenda mu maaso. Manyira abaana nenzala abaana basirunzi. Genda kunjogezaako. Saagala kunsiruwalirako. Mwana n'omubulirira nga tategeera. Efirimu egenda mu maaso. Nyabo kyali wano. Kaakati ono yakomawo. Chichi. Okyali wano. Lwaki tonnabagenda? Obadde ati wangambye nini? Wafunye sente. Sente zifunye kugulira. obadde ze kuzigulira. Sina buzibuzi kasitoma pa sente zinga nkugulira. Mutabani wa Land Road Mukambwe. Nze mbadde ngamba nti olaba otya mbeera omuntu wondeke. Kati kyagala kumugabula poloti bwakireke. Tukola ddala. Mwenye nedda. Kimugamba sikite. Ebintu ebimu. Badde nyala tukwatagane. Kale nkuyimbire nga school choir. Then n'obugoma. Ngwini okukikirigiita. Bani ngayenda mayi byakukikirigiita oba kikirigiita. Then no tansasuza. Gomanye obusawo bwa seminti ennyuma osula bwe yamira. Omanye ebintu ebyagigenda mugoli okoddemu by'omuzannyo. Nyagala ombulire obugoma bw'obusuubulawa. Katonda yabukusuubuza okujja wano. Oli wano Katonda omukwano yagukuwa. Omukwano tebagugula. Kuba ebintu Katonda yagaba bya bwereere. Gwe lwaki oba obifunamu ssente ate nga tomuwa busuulu? Giwunye. Oli ayagala ssente tomunyumiza. Kaakati daava eri ew'Amasanda mpitirivu. Omukwano muyitirivu nnyo ew'Amasanda. Oli okay? Buli kimu kiri steady. Nnyo n'amaanyi. Amaanyi. Akomyewo omwami.
bamutereza mu line banange olabika okooye ennaku zino akomawo mu budde anoonya kajoyisi kyamutuninga ali mayembe mwabuukirabuukira kata nkunyweseeko bebi okufa obufe akandu kano kale eri ekiyindo laavu weeri yerani yanamatana nyondo ligino nemuzi yali luli tasekera mukyala nga nebyamu atayagala kati ebyokunywa abikkiriza kumbe mwe muli amayembe agasigalira kati aganywera omwo kimulina wali weepanga omutima gwakyo kati kiga wali weepanga ojje weegendereza omuntu aliko amayembe atandika okwesinisa nga isiro kadi abwatunula obwomu bwenti bwanamunyigira onteetera okwemoola tola njagala olabe ate nsi agge olinda ki yeewuunya omwami eri essanyu lyazeeyo n'amaziga ne gakwokinga maama tewandingobye munange masanda mulabidde ku nsi ye ne bwanguba naye gwe kanzaala gwe wanzaala munange tewandingobye munange buddaage tewandingobye buddaage emiwunyo giringa emiwunyo tamanyi kyazaako eno omwami alabirira omukyalo w'olubuto amulabirira n'alyoka amufumbire engege saagala ogambe nti omwami teyakufuddeko kagwe nkuleetera ak'okunywonyweko ngenda kuleetera ak'okunywa onyweko mukwano olooza byaggwayo ebiri naye olina okuba nga olina ssente luli omukwano gubadde gwakekwa nga bw'asaba ebyennyanja amuleetera mukene nga bw'asaba ebyennyanja mukene gwaleeta olyoka osooza abantu asozayo kuse kati omukwano weeguli balirana ku sowaani emu namulesemu nga ngenda egenda mu maaso esaawa kati okuleki n'agamba saagala oddemukulira mbeera mbi kati kankuliise nako luli kwali kumuyiribya sosolya bw'atafa atuuka ku lyengedde ono yatuuse mu ddogo eno sosolya eri mu ddogo nga batandika kweriisa mukwano weeguli kwako nkuliiseeko kale katya bannange mikwano ekintu kiri taratibu ekintu kiri taratibu nnyo gendyade kigenda kuba talawewe taratibu talawewe abatamanyi mukwano bagaita kajjanja era ne bagamba era abo bepankapaka bajja kakana bagira kajjanja bagamba nawe masanda abantu wadde tuli obabiri olufeka naye bwe kimanyi nti ebikolwa byogera okusinga ebigambo kati bino byetukola abantu babitegeera era babiraba kakati bo ne beerabira nti bo baferiya kakati olwobwabo balemererwa bagala naffe tulemererwe naffe tufuke baferiya ngabo
nenyambala baba nonya n'ebisigo byabwe ekyennyanja nno kindisiza kyonna gwe tonnalya ku muwula feka tukole ki katuli laavu yeyongedde lyako kiwulirizo sokoleka kankuliise naye kankuliise okawulira omukwano nno gunyiriza omukyalo ono abadde asiiwukiriridde wanange kyowoma naye kati okuva leero laavu bwe yadda simanyi nakumanya laavu okuva le yakomawo bagiteekamu ekiti kumulamwa tugenda mu maaso yani yatutuma okwagala ani yaliwo laba amaziga okwagala okutwala ebitali bibyo ennaku eruma nga tomanyi nakyogenda kulya laba etabu ebintu byongedde kuba bibi nkoze ntya nayiiya wakuyiiya nnyo buli kaseera aba alemerako kaakano waliwo alidde kava mu kasaawe wano yali mwana wa maama alidde kava wano laba laavu eyali tayagala kugenda kulambula kipoloti kanaawe okimanyi ntino okimanyi n'atereeza saagala bagolokipa banafu namba 9 ndi siriyasi omukwano weeguli n'aleeta kabutto munange kola ebyalema basajja abo saagala ate munange kyokka kyenjagala njagala nkusiiga akazigo omukazi gw'oyagala omusiiga akazigo munange omanya abasajja basinga engeri abasajja ala gye batalina laavu nze agiina kangikulage owulira akazigo owulira wennawe n'omusuwa musaayi gutambula efirimu egenda maaso tunolera amulengera leka nkusiige saagala munnange emirimu agikolera ddala kati luliyo emirimu yali tagikola kati emirimu agikola bulungi awo mba nkugjamu ebinuuko awo mba ekinonko anyumirwa alina abakazi bajja baloga nnyo mukole be baagala kubanga emitwe baba tebagitaddeeko ddagala oba mmindi mubeera bamputtu ko kazanya kade ebyokuzanya kavudeyo kali wano katuumye akaana katuumye laba entuumo awulidde akaana koogera omwana awulira tokiraba olukakoona kaakaana ne kazimbye omutwe kali muli kekyusa kalinga anakonda mu kasaka
omusajja amaze naye emyaka nga kino abakazi ab'embuto balabe balina ebizibu bino byonna byenkola abasajja ala tebabikola kale mukwano njagala mbe nga nkutereeza oleme kulabika nti ate munange oyisibwa bubi nga kino olaba kati bino byenkola ng'emyaka gyonna gyamaze nebbanga kitibabimukola egenda maaso era nga tasuubira nti basobola waliyo ababikola ali mumutereeza bino binagwa nkya ali mumutereeza lwaki tibiggwa biggwe kakati ne tudda ewaaye musi ngenje musi bebi ngenje musi bambi ngeni mbonange mboneredde ngenje musi mboneredde Fine, Alice. Nagamba gwe wanzije wa mama Transport kuzaayo ewammwe sikinako problem. Kali nga mugamba ogenda kudda ewammwe nkwe transport bw'ogamba nze nakujja ewammwe nkuzeeyo naye nga lwaki omboneneza otyo badde njitwala kushi kali nga mugamba ekyamazima sente njo nja zikuwa mu kitundu naye wammwe manyi mugendere gu mu kitundu naye era ogenda gukolerera nda emmotoka embadde ngenda gitwala ku washing be bajoozi kati oze emmotoka nkwogumu ekitundu okuza ewammwe naye kati tokyali ngweni nga nali mata gy'oli kweni kali andi wafuuka kyayi mukalu tekuli na mujaja yoze emmotoka kale kanjoze egenda mu maaso onaye bw'alemererwa yakomawo akonkona ewa nnyina mama nze nzikolera mama naye yakoye ekitumbavu kino byana biwala kukula muwawa kwesiriwaza bwesiriwaza oba otya munankani wa muganda wo efirimu egenda maaso n'olyoka obba mulamu wo aye n'ogenda neweewaana eno waliwo atandise okukola obwacupa ddere n'aleeta baketi afuuse kanaabe yagireeta alowooza omusajja ajjamuga akale enkusonyiye ngenda jooza yeekaabya alowooza namugamba kale gireke tojooza n'akwata emmoloka kazi bino ebyewusawusa bino bisaana kukozesa nga kukuuzi oba kalogoyi ye musinno yabiriko ali ku smartphone ye yenyigira ali ku simu jajjoze etukula ate tokalabula langi yange tandika yayoze emmotoka awuliranga nokoowa akooyi kubanga n'akapiki tasobola kwoza sajja bakambwe agimwozesezza oyo musajja aba ataamye firimba gita supagulu masanda soke enkuba ekifaananyi wano nkiwanike ba ekifaananyi n'akiteekayo ku gundi social media mukazi ayoza emmotoka tasangika ono yayoza ebintu mayembe gatandise okukola amayembe gatandise okukolera ddala n'ewaka yasiimuula emirimu gy'ewaka yagikola wabula yamutuninga ebintu biwedde nyaka simuleke wano nawe kati kyenkana nawe wawedde baabo kati nsaba kungololeraku okubambi soko gye munange ogolole kyokka ali mu kusiimula n'olugoye alina olugolola emirembe egiri wano
omanyi basajja bangi baagala obawo omukisa gw'okugololera ye nalowooza ali kulaavu bayitawo ebintu ebimu tubikola tulowooza tuli mu mukwano kumbe batutuninze bakutuninga novaamu layini yakutegeera naye twagala tumanye kiki ekinaava mu yebiraka kagololere mukwano tonyiga sijja lwayo kenyanguwe bebi laba ekiri eno ono ali ku lujja aboyaana omuntu yenna ng'olaba firimu eno osaanidde obeeko ky'oyigamu omanye ekyekiyinza okusuula ku buzibu enneeyisaayo okwagala kubaawo naye tetuganye n'amadde oyina okugeekomako maama yaggulawo lwaki oli ku luggi lwange olukonkono n'olukyusa langi saakugoba maami bansonyiwe maama nsaba kunsonyiwa bambi maama maama munange tonkambuwalira bwotyo maama mami siriddamu bambi saagala yamukkiriza amusonyiwe boosi emmotoka njozezza boosi bulijjo omanyi nno n'okwoza oba nkusabire omulimu bakanaabe nini okwoza njiyozezza etukudde walibadde ompa mangu kubanga emmotoka zewaffe obudde nga ayagala obudde nga buyise kulinnya ng'obudde bukyali naddala okutambula ekiro so kati walibadde ompa nengenda mangu ensi ekyuka ate essente ziri mu banka mba nyina kusooka kugenda mu banka nemmala okugyayo ssente mu banka naye James tonolera lwaki ombonyako kiki nyekyo naawe ekyo kyenakola nakunyonyeza nawe nefubuulira ebizibu byange lwaki buli kiseera obeera ombonyabonyabonye wabula akibonyaabonyeza nnyo bambi yaseka waini kale kwata ogumu ekitundu kwata ogumu ekitundu tonkabirira abaavu mukaaba bubi njagala olabe weni wabula ensi ekuba wali olowooza ekubya miggo oba mitayimbwa ojja ginnyonnyoka twaleka amusasula bino bye bijja okuddirira mu kitundu ekinaddako tule tulaba supagulu kitundu kyakubiri nate nga bulijjo eminze mbadde nkwereza abadde kafero jamada nga Masanda namata lwani anannyondo nga Angela kengumya Esther nga Anet akume